Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe bukutu semakutu ogukuwereza ensonga zisemasonga mbalamusako mwenna jemuwangalira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo yenzaddeni abatuusako ensonga zisemasonga ku mukutu guno ogwa Beyond the newsroom. Omukyala Prime Minister Robina Musafiri Nabbanja ate yakiguddeko bamugambye genda eri mwatutamane NRM muli babbi ne gavumenti yammwe Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Omusolo gwe mutukikinika omunene bweguti ate n'olyoka ojjaawo okweyogeza ebyo laba bwagudde mu nkambi ya Hon Malende ne bamuyisaamu ate eggaali nga bamugamba temulina kye mutuyambye weesonyiwa omwana toliko ky'omugamba Museveni se yatuyambye. Kaakati ate nno ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Dombo agudde mu mbi za Honorable omu ani oyo gwe ngenda okubeera nga ate nkutegeezaako. Ono nno yeekalakaasizza kata n'engoye azambulemu abaddaani mbikuleetedde byonna obeere nga obimanya. Hon Malende kaadi y'okuba omubaka wa Kampala agikutte ebitundu 85 ku buli 100. Mbuuza atya era wawangulidde njaba nga ate byonna mbikutegeeza. Nze Deni tuli ku BTN Media Beyond the newsroom omukutu semakutu ogwo nno gwe mukutu ogukuweereza nga tegwekubidde yadde ku saidi emu bweti. Awo wennyini wenjagala okusabira n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno osooka ojja empere like bwe giba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kulisa kinoomu ate era mu ngeri emu nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga nkusaba obeere ng'osubscribinga koonaawo mu kigambo subscribe bw'omala okone wali eri waggulu mu kadde kaje personalize okateeke mu all of the notification ku mboozi zonna ze tukuteerayo. Ate bw'oba omaliriza ekyo ekyala ky'ogenda ogenda maaso n'okuba nga ate onkolera kijja kubeera ekintu kimu kyokka nti wansi mu comment section kuteereddewo link ekutwala ku mukutu gwaffe ogwa Deni exclusive awo nno wojja okujja emboozi ennyuvu ze weetaaga okubeera nga ate otegeera. Kaakati nzikiriza wano we tuba tutandikira. Sooka owuliriza ebigambo bino bye Sauda Madada tukomewo. Kati wano bwe tulaga biralamu twetaaga omuntu ng'asobola okumobilizinga eggaali okubira ddala wansi nga wayita mu kibuga bagamba nti oyo NUP abavubuka bonna be bakwasa mu magaali bavubuka baffe naye twetaaga abantu abamanyi okwogera olulimi lwabo abavubuka kubanga bino bye tugendamu bya ddala ku luno byangatto ku luno byangatira tusaba banne mutuweere abantu nga basobola okuba mukuku basobola okukonkona wali nakonkona na wali nagibuzeeyo basobola otenda bambeera ku talu senta ngasobola okukunga omuyayi n'abeera ngaokukola kayingedde ngasobola okukakunga wonna tutuuka mu talu senta tugeza tuwangudde naye nga baliwo bonna baki ono nno y'omu kuba ngambe ba campaign managers ba Zahara Luyirika. Ono nno kati wali jukira nti Zahara bamuyiyeeko dda amazzi oluvannyuma lwa Lukwago ovaayo n'ategeeza nti bano ne bakansala be abatuula kakiiko ka KCCA ye kakulembera nga speaker nti baali adde ensimbi z'omugagga Hamis Kiggondo. Ebyo nno oba oliawo nga bye bimu ku ebyo ebiyinza okwesigamwako ennyo oba okutunuulira. Jjukira nti olunaku lwajjo Olusennyonyi Besekezi kwoteeka avuganya ku kifo ky'omubaka kya Lord Mayor wa Kampala bali mu ezo nsubuga basaidinze ne musajja mukulu wamanyikiddwa nga Lukwago. Naye ekyenjawulo nti NUP yafuddeyo neetegeeza nti talina buzibu bwonna mu kulaba hamu ng'akulaakulanya ekibuga wabula abadde alina okufuna olukusa okuva mu KCCA
kubanga yeyina okukola monetization okubeera nga monitoringa oba okusurveyinga neraba nti oba emirimu egikolebwa gituukiridde ku mutindo ogwetaagisa okubeera mu kibuga Kampala. So bino nno bwe bigwa mu matu g'abakungu mu Nuupu nti abakansala baali ensimbi okubanga bayisaawo bino kyandiviirako okubeera nga nakyo ebeera ensonga ey'okwesigamwako nga kaadi zino zigabo. Ebigambo ebyo bya Sauda Madada mubiwulidde balungi, bibaddemu nga message ate ne bibaamu ko n'obukaawo obw'enjawulo. Nenze nno nandyagadde obbawa amagezi nti tuleke kwetunuzaamu biso batemwetunuzaamu biso, kubanga ate oluvannyuma lw'okugabibwa kaadi mwenna mujja kudda mabega w'omugongo gw'omuntu omu. Kijaba kya buswavu okukyuka emabega okutunula ku muntu gwe wayisanga obubi nga yalina okuba nga ate akukulembera. Awo wennyini kankwe ebigambo bino bya Honorable Ssemujju Nganda atabukidde Dombo. Lwaki? Wuliriza. Dombo kati agenza asiriwalira ddala. Dombo yali commissioner nga ne mu parliament. Era sijja kukiruma mu Dombo was one of the best MPs. Honorable Ssemujju agamba nti musajja mukulu Dombo ku bintu byakola ensangi zino tebikyalaga bukulu bwe na kitiibwa kye yalina kyokka nga we yabeerera commissioner wa parliament nti Dombo ono yali muntu mutegeevu era yali amanga the best MPs n'ekyanjawulo okulaba nga NRM emufuulidde ddala ekintu ekitagasa ekisekererwa ekiri awo. Sijja kwongerako kati nno wano wetutuuse wetwagala abasuubuzi beesuddemu akajabangu ne batabukira Prime Minister Robina Nabbanja Musafiri. Ku lwaki? Sooka owulirize bino ebintu bulijjo mbibagamba naye nga mmwe temuwulira. Omusajja mukulu ono yeevuddemu n'amutegeeza nti ebintu bye bimu bye tu exporting a container one Rwanda egiwaako omutwalo gumu ogwa $. Ate Kenya mitwalo 2, TZ mitwalo 2, ffe wano ewaffe lwaki emitwalo 13 kya buswavu? It is a times 10. Sooka owuliriza ebigambo bino. Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania. Mama ndaka tumeleo anamo nemesi Rwanda. Mukasala mbi. Yaga meseyengo yi. Esasulo busolo biyo ezoso mtola omutwalo omukana. Kenya, ebitebifa. Kenya, esasulo busolo emitwalo 2 mu 12. Tanzania, esasulo busolo emitwalo 2. Uganda, akaseera bwe katuuka n'abadde asirise avaayo mu lugendo lw'okunyigirizibwa buli omu aba alumizibwa. Wabula ku kaseera ak'okuba ng'omuntu atuuse ku kisenge ke kabeera akaseera kakutuufu buli omu okuyimusa eddoboozi lye n'ayogera ku nsonga eyo, kubanga eba egattiramu wamu abantu bonna generale. Bino ebintu ebirumu bwe tubyogera nga bagamba nti gundi ayogerera bubi sayidi eno, gundi ayogerera bubi bano, gundi oyogera bubi, nti oyo Deni tayagala gundi, nti oyo Deni nedda ffe atwogerera bubi. Naye kino nakibagamba dda. Okeera kati ku ssaawa y'olwaleero n'ogenda kankugereze ku mmotoka nga Forester Subaru 214 ogigula millions 23,206 Dubai wano ng'etambudde nako shipping wa milioni 6 paperwork wa wali we Dubai wa millions 2.2 bozigata ku mukaaga eza shipping ze millions 8.5 bozigata ku 26 wali eri then wano ne balyoka bakuteekako omusolo gwa millions 26. Ne weebuuza guno gwonna omusolo gwaki?
ne bagutematema environmental simanyanga bikoze bitya taxi ne bakugamba kino ne bakugamba kiri n'otuuka wano e Uganda ng'ekintu kidabolinze sente ze wakiguze. It is the same thing ne kubasuubuza abagula ebintu bino ebirala nti gwosobola okusuubula engoye ng'oziguze miliyoni 2 ezawana e Uganda ng'ozijje China ndojja oziwera omusolo gwa miliyoni 4. Kakati ne twebuuza bannayuganda abalina akasente akatini bwe kati bo bagenda kubeerawo batya mu nsi eno oba tubatadde mu mbeera ebalaga nti bye mukola bikyamu muyina kubanga mudda wano. Wabula bwe bananyigirizibwa ennyo bo bagenda kubeera nga bavaamu businesses wabula bayingire sekita endala. Kyova olaba bwe mwanyigiriza professions ezimu baddukayo ne bayingira palamenti ne baga wainaffe katweriireko. Kyekintu kyekimu kyekiba kidda ne mubasuubuzi. Kyova olaba ogula engata emitwalo 20 nga bw'oba oyiseeko Dubai ogigula 3. Lowoozaamu ku bintu ebyo newa eggwanga lyattu Uganda we liraga. Kyokka nga buli mwaka oguyita billions and billions of money esente z'omuwi w'omusolo ayigigi yavayo n'atugamba zibbiddwa era zino ababbi betuyinza okuyita abalyake sente zino ze zonooneddwa oba ze ziriiriddwa abantu abo ab'olubatu bwe bati be batasobola kukwatako kyokka ne banyigiriza omuntu wa wansi. Unfortunately nga n'omusuubuzi bano be bayita abamusiga nsimbi abalina tax holiday oba tax exemption abatasasula musolo benyigidde ne mukola obuduuka obwaffe obw'abantu ba wansi. Kankuwe video eno nayo ogirabe. Nga zikunikiriza okuwera ssaawa nnya ez'enkya ya leero Ssaabaminisita Robinah Nabbanja abadde amaze okutuuka okwetaba mu lukiiko n'abasuubuzi lwe yayise okulaba nga banogera eddagala ebizibu ebibaluma naddala mu Kampala. Wano Nabbanja abasomedde alipoota ya Ssaabaduumizi wa poliisi abasibye akagaba ku byabaddewo olunaku lw'eggulo. As demonstrated in CBD Kampala. In the process, 18 demonstrators were arrested by police, 17 of whom were charged at Buganda Road Court and remanded to Luzira prisons until tomorrow, 20th 2025 for bail here. Wakati nga yakasaba akulira ekitongole ekiwooza ky'omusolo QRA John Musinguzi okutangaza abasuubuzi ebyavudde mu nsisinkano y'ababakulira ne baminisita ab'enjawulo bano basabye Ssaabaminisita Nabbanja okulaba nga bannaabwe 18 abakwatiddwa olunaku olw'eggulo mu bwegugungo bateebwe. Wadde nga Nabbanja badde ategeezezza ng'olukiiko bulisobola okugenda mu maaso nga n'abakwate bwe beeyimirirwa, abasuubuzi bamusabye okusooka okuluyimiriza okutuuka nga bannaabwe abasindikiddwa ku alimanda e Luzira. Bw'owuliriza wano abamu ku abo abakwatiddwa ndowooza omwami ono abadde mu yero alaze obusungu bwe n'obunyiivu bwe ndowooza ne babuwulira nga butuuse ku ggomba. Nabbanja wano nno we yasinziridde n'ategeeza nti General Museveni yatwaye oda okubeera nga bonna abasibe ababadde bakwatiddwa bateebwe ku kakalu ka kooti. Nejjukira nti lino ddembe lyo lyabwebanga erikuweebwa ssemateeka okweyimirirwa n'okuteebwa kakalu ka kooti. Ate ng'era twalabye omubaka Hon Malende ng'ali mu kooti nga kanso w'abantu bano era nga awoza era ne bagenda mu maaso n'okuba nga bavaayo. Bo nno ng'abantu basekinnoomu basiimu naye nga sinnabakuwa njagala osooka owuliriza ebigambo bya Nabbanja. Muzeeyi yalagidde n'agamba abantu bateebwe mbagirawo era nyina essuubi nti abantu baffe bonna baavuddeyo. Ekyo kye bayita Museveni. Kakati mu bwangu olw'okuba olukiiko luno lutandise ng'obudde bugenze ate nga twetaaga tufunemu omulamwa njagala. Nabbanja agamba nti oyo gwe bayita General Museveni era yatadde bonna abasibe. Ekibuuzo kye twebuuza babadde basiba baaki? Babadde na musango ki? Ng'ensonga eyabadde protesting
The reason is why they protested babadde erabikako era protest yaabwe ey'emirembe ne bagaffe tugaddewo amaduuka gaffe until when you talk to us container z'abantu ziri ennakawa zikubyeko weziti emisolo bagyongeza abantu ne zibalemerera abamu babateereddewo conditions ezibalemesa okutwala emigugu gyabwe ab'emisolo bo bennyini ne bagyezza abamu ekintu kyekimu ekiri ku kisaawe ky'ennyonyi entebe buli omwaka abakimu yuwala ena misolo ne twebuuza wano Uganda yatuukawo ddi kati wuliriza nga nno Nabbanja agamba nti General Museveni yabatadde ng'ate n'abantu bo bwe bebaza Shamimu era nga bagamba twafuna Malende twamala mujje muteese mu kkooti nga naawe owakasasiro ovaayo oli wakasasiro osigadde naye ye bawulidde omulamu MP bonna atuyimirirawo wano oba kisegere alwadde olaba alwadde Shamimu alwadde naye yewaliza n'agamba kajyalumirirwe wamu n'abasibuzi naye akadde yakatandikira you people temulaba nti Shamimu ali wano ali ku byobusuubuzi byali okulwanirira talina kirala ali ku nsonga zaffe ez'obusuubuzi bannange bituluma emyaka egiri wano 25 35 paka kwana ffe bangi ffe tugenda kukola ki twamala okusoma tulina kukola gwa busuubuzi kubanga gavumenti esaffe natuwa offices tukole ki tukolemu naaba bagamba munnange kyetunyigirizibwa bajja muwo gye tuli bakawuliremu. That's why buli lunaku ntera nnyo gamba abantu bw'obanga ofunye omukyala Katonda nga akublessinze n'akuwa ku mukyala eyasomako ate kiba kirungi era nga kikulu ng'alimu amagezi ng'atya ne Katonda oba ofunye omukyala omutuufu kubanga a reasoning beyond abalala we bakoma ku bakyala nga basawuda madada the way how they reason ate omuntu asomyeko at a certain level aba alowooza beyond that. Omukyalo ono anzijukiriza nagamba nti Shamimu mu bonna ababaka bonna abaliyo yeyekka avuddeyo. Remember nti Shamimu nga munnamateeka sacrificinga profession ye y'okubeera munnamateeka oba pleader ne yeewaayo okubeera nga munnange awolereza abantu abanyigirizibwa kyova olaba n'olwaleera azze n'atuwolereza kati mwe temulaba nti Shamimu atukoledde bwe tuba tumulanga bulwadde tujjukire nti Shamimu teyalwala ng'agenze ku holiday kuwummulako yali era mu kubeera nga alwanirira mwanyi yaffe ey'omunnansi ku coffee bill gye baagenda maaso n'okuyisa agasajja agatalina kissa aga security yakuno yennyini gye tususuuta gegamu kuba ne gamutuusa mu mbeera eyamutwala e Nairobi okumalayo eri ebbanga teyalwala ng'ali ku mirimu gye oba teyalwala ng'ali mu maka ge nti yeeyagala ne mwami we wabula yali mu parliament unfortunately museteeserezo w'eggwanga ewafumbirwa buli kimu ng'ateeseza ffe bannakampala bannayuganda kubanga ne bakadde baffe betwaleka e Masaka mu kyalo betwaleka ekiboga betwaleka e Mubende betwaleka e Jindi Embale be balimi b'emmwanyi era gye yali alwanirira nga naffe akasente ke tujja mu busuubuzi ke tuzze eri ne tufunamu ate oba oliawo ke tukubisaamu ensimbi n'ezaala ginnewaayo obuntu bw'atyo aba alowoozezza beyond gwe kumpi w'olabira ebintu. Then for that we appreciate Shamimu Malende and we credit you. Kakati wuliriza kano kanseseza wulira Maroko yisaawo kano Honorable Malende yamanye ebiruma abasuubuzi mu sikaati zaffe n'olw'ensonga eyo yatuyambye okujjayo abasibe abayimiridde abasuubuzi kubanga be bamanye ebiruma ensawo zaffe n'olw'ensonga eyo Honorable Malende Honorable Malende kuba yamanye ebiruma abasuubuzi Kampala Anyway, njagala okutwala omukisa guno congratulating Lop Joris Onyonyi Besekezi kyalwaddaaki amaze okubeera ng'atayingira mu bitabo by'abannamateeka ebikakasa nti kaakati munnamateeka omujjuvu era n'afuna certificate y'okukola emirimu gye nga erinnya lye limaze okuyingizibwa mu bitabo by'aba lawyer essaawa yonna gwe bw'oba weetaaga pleader osobola onoonya Honorable Joris Onyonyi Besekezi n'akuwolereza ku mutendera ogusookerwako kw'oteeka n'ogwa
High Court. Onono mu bigambo byayogedde ebigambo bingi nnyo nnyo nnyini ddala wabula kambiyitemu mu lulimi olunyanyimbe agambye bw'ati. Coming a practicing advocate is such a lengthy journey. When one finishes the law degree and the LDC, the final step to getting practicing certificate to enable one represent clients in court is enrollment. This morning, I finished the last lap and enrolled. Enrolled kitegeeza ki? Wuliriza wano. A name entered into the roll stroke register of advocates. After numerous lengthy procedures, so if you need counsel to represent you, just holler. Anyway, congratulations, counsel Joelson Besekezi. Muloza sifunye personal lawyer. We wish you the best, Mr. Lop, and I congratulate you, and Beyond the Newsroom congratulates you towards this achievement. Guys, we meet in one other story. Stay nice. Bye-bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.